Dennis Luyimba mutuuze w'ebbunga Kansanga yazaalibwa muddugavu yenna era nga byagenda akula n'atandika okufuna ebipaapi. Nazaalibwa nga ndi musajja muddugavu bulungi era ng'abaana abalala era nga nneeyagala bazadde bange kuba nali mulamu bulungi. Naye obuzibu bwe nasanga oluvannyuma agende okulaba nga nja nfuna obutolobojjo. Wadde nga batambula buli wamu kyalema okutuusa lwe yaddukira mu basawo abakugu abamutegeeza nti kiva ku immune system ye okwerwanyisa ekiviirako obutaffali obuvunaanyizibwa ku kuzaala ekirungo ekimanyiddwa nga melanin nga kino kyekivunaanyizibwa ku olususu langi okulwanyisibwa okakkana nga tebukyazaala kirungo kino. Dr. Ezra Nunda Kibirango okuva mu ddwaliro Mengo wamu ne Dr. Joseph Mutyaba okuva ku ddwaliro Lubaga nga bano bakugu mu ndwadde ez'omunda bagamba nti ekirungo ekimanyiddwa nga melanin kisangibwa mu lususu. Olususu luno lwolaba kungulu akasusu katudde ku nnyama wansi kati okuva ku nnyama okutuuka ku ngulu waliwo leeya esooka 5 kati leeya okuva eyo wansi leeya esooka mubaamu obutofaali obukola ekirungo kino babuyita melanocytes. Omugaso gwakyo ogusinga kwe kuwa omuntu langi n'okulwanyisa obuzimbu mu mubiri. Melanin kirungo ekikolebwa obutofaali obuli mu maaso mu lususu ne mu nviiri. Ekirungo ekyo kye kiyamba okuwa ebintu ebyo kala yaabyo. Ayambako okugyamu obuzimbu waliwo obukyafu obubeera munda mu mubiri naddala omuntu ng'ali stressed. So n'oba muddugavu obuddugavu kisinziira ku melanin oba ekirungo kizze bungi ki okuba kalayo. Kyokka era ekirungo kino kye kiyamba mu kukendeeza ku busago obuva mu musana obwandikosezza olususu. Omusana gulimu ze tuyita ultraviolet rays ezo z'amaanyi. So melanin yakuyambako okuzimira ate n'okuba nti zijjamu obusungu obuzireme kuleeta buzibu kuki munda mu nnyama. Abanga kateni eziyiza omusana ogw'amaanyi okukukuba. Melanin era ayamba n'okulwanyisa ekirwadde kya kansa oba olususu. Mulimu ebintu ebimu nga bya ndagabutonde ebimu nga biri mu ttaka bya bugagga bya mu ttaka ebirina radiation nga radiation ezo singa obadde tolina kintu kizimira ziyinza okuyingira munda ne zitandika okukyusa obutofaali ne kikuviiramu oluusi okufuna kansa. Ekirungo kino kirimu ebika bya mirundi 2. Waliwo gye tuyita eumelanin ne phosphomelanin. Phosphomelanin ekola kali myufu. Eumelanin yekola kali eno eya black ne brown. Era bano bannyonnyola lwaki omuntu omu asobola okubeera omuddugavu ennyo ate omulala nga wakatakketakke. Ekintu ekisinga okusalawo kika ki kya melanin kyokola yendaga butondeyo. Jinzo ziba ziraga nti oli mweru bwe kijja okuba bw'ojja okukola. Bw'oba ziraga nti muli baddugavu sitiri bwe kijja okuba. Melanin akolebwa oluusi okusinziira ne ku birungo oba ziyite hormones. Olaba abakyala abamu oluusi babeera olubuto beeruka skin neetaamu olw'okuba nti ekirungo kya estrogen kiba kikoze ki kirinnye nnyo. Obungi bwa melanin era buzaalibwa okusinziira ku kifo omuntu wawangaalira. Melanin yeeyongeramuko buli w'obeera n'ofuna exposure ku musana. Yeeyongeramuko ate bw'oba tofunye exposure ku musana still otandika okweruka. Njagadde okumanya oba ekirungo kino kisobola okutuuka ekiseera ne kiggwa mu mubiri gw'omuntu. Dr. Nunda agamba nti kisoboka. Ekisooka mulimu abantu abamu abatondebwa nga obutofaali obwa melanin either tebuliimu oba tebukola. Bebo boolaba be bayita bannamagwe oba albinos. Then ne mubaamu ne bannaffe nga omubiri oluusi gutandika ne gulwanyisa obutofaali obwa melanin kye tuyita vitiligo abamu kye bagamba nti abalongo bamwokyezza. Era waliwo n'eddagala erisobola okumalamu ekirungo kino mu mubiri gamba ng'erikozesebwa abantu abeeyerusa. Bagenda ku butofaali obwo bwa melanocytes obutofaali bukola ekirungo ekyo ne babusirisa obutaddamu okukola melanin. Ekitegeeza nti babusirisa ekirungo ekyo ne kitandika okukola ki okukendeera n'okuggwamu ekivaamu ng'olususu lwo lutandika okweruka. Singa melanin onaakosebwa nga takyasobola kukolebwa wabawo akatyabaga naddala k'ebirwadde ebikambwe. Kansa aba akonkona olususu okujja olususu okuba n'amabwa ze tuyita sunburns ziba zijja kujja
anti-inflammatory part eri eba tekyalimu enviirizo n'obwoya bw'obeera obikozesezza bijja kuba tebikula bulungi. Obulamu okubukuuma nga bulamu kitagisa okwegendereza by'okola eri omubiri gwo ate n'okugoberera okuwabula kw'abasawo. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.